Honorable njala basi bulakati waliwo enjogera ya kulya yesu naddala mu ba artists naye bakumeshingako mu kulya nawulirako ku mati yasolokanga kulya mayinja kati bamuli bubi kulya. What is your opinion about kulya? No. Kati nganze bwe nali in my campaigns nali straight kubanga abantu nali sina chenso nze manyi am too honest. Omuntu anenkanya amazima Mukama Katonda teriyo mulala munsi. Mukama Katonda yasooka nze nenzirako nze ndi too honest. Mu military regime ngeno nga yakwata structure zonna ngera yesalirawo buli kintu kyonna saagala kwefulanga bamu kubakwano banga aba Democratic Party mu kibiina ky'empagira baba beerimba buli kaseera bagera ne bafuna mulaga kati olwaliro tuli mu buyinza naye ng'oli mu buyinza ng'olina tanka mmeka ng'olina amagye genkanawa ng'olina oyina abakuira authority benkanawa ng'olina aba professional benkanawa so mwe nali campaigninga omukubo wagizi nalokanga nebwe katolirwa mugenda tukolera ki nembaga ne bannange no naye alidde abaze emyaka 2 alidde nange mumpe ngende nange ndieko akati bangamba nti walya nnyo nembaga nesindakuta kuba tosobola kukuta ku kibi kimu omuntu abera sobola okulya courses ngajja n'olya ku makya n'olya ku lunch novayo nokola kyebayita ekisarabudde kyekisarabudde kyekisa 12 akuleetera akatogo n'obuugi n'onywako ate n'omaliriza n'ogenda ku kyeggulu naye ate bw'obanga oli mulungi nnyo nakusaba mukaago ogw'ekiro osobola okusituka n'ogandi enjala ng'empuyire ennuma olwo nga walidde omujaja mungi walidde n'ebintu bingi ebyakuwewudde olubuto wanywedde n'omubisi mungi nnyo kakati fe abamanyi okulya sinnaba kukuta kulya nkyagenda mu maaso era nkyayagala ebisanja nga bijja kuba bina byokka bano batalifaaganaga abaagala okulyako kati njagala olwekkaga mbajjewo omululu n'akatandika bandekere ate era tolowooza nti kiba kyangu nnyo okulonda artist bano bonna beesibe bonna bagenda kugwa akina Hildamani Hildamani agiza okugezageza kunaye n'oyo omukazi si mwangu okujjayo oyo Amelia si mwangu naye abasinga bagenda kugwa ekigenda okubagwisa okimanyi bw'oba onoonya constituency ey'okwesimbawo ng'oli artist sooka ogikoleko feasibility study baagala ki eyo constituency y'Erubaga baagala ba artist tebalondangako muntu yenna nono yali mwogezi wa Lubicha atayina character za art kabe Damiano Lubega nga bwatandika okwogera bwati walabamu ka art ekyokubiri batunuulire bonna baagala ki ekisinga baagala theatre era nzenze ka MP mu Uganda yonna abalonzi bange gwe baali bagambye nti nga tugenda kuwa akalulu naye tova mu theatre it was a condition era wandyagadde okugivaamu naye amateeka bakamaabo nali sisobola kubivaamu kubanga nze art myself am art era condition gye bampeerako baŋŋamba tukuwa akalulu ku bintu bibiri tukuwa akalulu naye tova mu theatre eyo constituency Lubaga South erina ebintu bisatu abantu benjagala bategeere baagala nnyo Kabaka Bakatuliki nnyo ate baagala nnyo performing arts era bw'otunulamu n'ogenda mu Lubaga South gino emizannyo gye oh my god n'otunuulira abantu abalabi abasinga okulaba bavaawo kati abo abantu babadde nange ebbanga lyonna babadde nange mu Katemba emyaka 35 siri mwangu kuwangulwa kyekisooka kye njagala okukubuulira siri mwangu kuwangula kubanga kati ne bwekubye ebivulu mpangula nenga nti kati nsazeewo ngenda kuba ebivulu buli parish ngenda kuteeka mu show kiba kiwedde era kyekyo kibanjagalako nze banjagalako lwakubeera ndi artist ate sisobola kuleka kintu kye banjagalako nenkivaako kati abaala balowooza tibanagenda mu bitundu ebirala n'ebitundu byayo bwe bajja biwangula kati kankuwa example nga Ssenyonyi agenda ayagala okugenda Enakawa agenda kitegeera
mulimu amaanyi nnyo wani lwaki oyo Munyankole agenda kukitegeera eyo constituency 75% si Baganda okitegeera teyakoze study kakati bali bwe balaba batabaga ati omuganda wuyo agenda okujja kutujjako ettaka ogenda kubira bigenda kunyumira balowooza Abaganda tebaagala kugenda Nakawa kwesimbayo nze ne bontwaleyo kati era ngwa Nakawa wangwa naye Lubaga sijja kugwa awala banyinza obutagwa katonotono eri mu Lubaga North naye ate kiyinza okunsuulayo Baprotestant nabo tebasobola kukkiriza gundi yaabwe kugiwaayo Bakatuliki kugifuga kyobola akasiba ate gyali mu Protestant nnyo 100% kyobola Bakampala Central Abakatuliki ebagifuganga nga bababu Abasiraamu bwe beekuŋŋaanya ne baleeta Muhammad Nsereko nga tetukyasobola ogwo oyinza okuba tomwagala talina kyakkoledde biki naye batuula wali muganda tuwe mwana wa umma jama munnaffe tosobola mukuba kalulu ati Lukwago yasooka yes ate eyo kijja genda nga kiri bwe kityo kiri akati bwojja wano Lubaga South bweba toyagala kabaka ate owangulawo otya oyina kusooka kujja n'otuula wa Ssaabasajja Kabaka nanga Ssaabasajja Kabaka nkusaba n'omusaba busabi Ssaabasajja mpa ku lukusa nange ngende nfugeko nkufugireko ate Mengo nabasookayo dda banagenda kujja nabo Kabaka anagabira emirundi emeka yampa dda Dr. Boza agambye yakugoberera naye okimanyi nti ndalaba Dr. Bosa nga accountant nga mubabazi wa bitabo wamaanyi ennyo by the way honorable tokula nanti nze sikula kubanga ndya bulungi ekyokubiri nkola ekintu kyenjagala nze njagala art siina kirala era nompa obuwumbi kubanga ti ndi mukunoonya buwumbi 12 bwaki ngenda kuzimba film city noonya obuwumbi natuseeko wa Katende wali amunenfuna amaanyi nja kusobola okukikola wagamba abaana wano nti oli mu kuzimba byuma bya kasooli mbirina kiina Biso Maize Flour akubuzeeyo ku street abaana abakuyambako babafunirawa abajamba okukola ki bagambanga bagambanga kati kambawe katono sente tuziteeka mu byuma anti ekizibu kye bandina abaana abazanya emizanyo abazanya emizanyo balina okumanya baba ne mukama waabwe kati mwe ekizibu kye mulina abo abazanyi kye balina abazanyi bagala mukama wa gwe leading ekintu gwe president ate oyagala president abeerenga asabiriza gwe wakirisaba oba oluwa wansi but your president shouldn't go on begging money of course president alina kuba mulungi alina kuba ate abantu bange abazanyi bange bakimanyi bwenfuna ngaba olaba ngabira bali mu constituency bali besibadde nabo bwenfuna ngaba naye sate sigabira ba indiscipline obanga oli indiscipline my art kinjagaza boss oyo kiri kintu eki discipline twinda kibaita artistic discipline ne artistic decora temwasoma Luzungu I'm sorry ongi Luzungu naye akirina omutunulira nga artist kintu kyaffe akyagala oba alina sente oba talina naye akyagala naye kati ffe ekizibu kyaffe bamakanika abatemi b'empuuta abajja okwagala okukiyingiramu ate era kyova olaba ne mu people power era kyekizibu kye balina waliwo abaana abanywedde ennyenje nga baagala okwonoona buli kintu kyonna so kakati kyekugamba nti abantu bange mbafaako naddala balina discipline wa art sente tuzigaba tumalirize muyimbi asinza okukusanyusa nomuyimbi asinga okunyiza nkusi tumalirize omuyimbi asinga okunsanyusa Moses Matovu wa Frigo Band sina abayiga obuyinza okuyimba. What are you talking about? These people are just learning to sing. Fresh Daddy fake, Johnny Black are fake. They must go in the choir and they learn how to sing. That's it. Temujja kutusibako bayimbi ku kifuba zi TV zammwe zi radio zammwe zikutusibako omuyimbi ne mumukuba power play mirundi 15 naye nga byakola biri rubbish, complete rubbish.
wasibudde bwoti simbasibudde mujja mu labonita mulabe ku bantu abalina class abakola ebintu nga biri classical nga birungi. abadde Honorable Katorro Amasaime official ku mukutu kwobeera subscribe to the channel. Labonita tutandika nga 29 yeta Labonita ensi beerayo ate obeerenga ate ensonga eno gitambuza. For now Amasaime osopanga ate o subscribing ku mukutu guno banga munigo okubeera nga tonekatako ekyo ku weekend saa zibeera mpaka sawa 3 sio obanga tonekatako ngoyita awe neyanza neyazege kubeera bulungi mwera.